Alaajana. Mugamba terika kulya yaddeeyo teri sinagenda kuyiba bw'oyiga omune gwa muwogo bw'oyiga obusolisoli obuwogo obwo bw'osanze obunaafumba tulya kimu we tukuŋŋaanyiza emmere essaawa 10 eyo nga n'abagenze ku ssomero bakomyewo obumere buti abazzukulu tebasula njala tusula enjala twaguba embeera embi yembeera embi twaguba muŋambire mama Nabbanja gwempulira ayamba eggwanga banyambe ne Museveni ajalambule Nakanyonyi nga mwabiwulidde byonna mwebiri byonna vulugu akomeeye nga bwolaba eggombola lino Nabbaale byonna livundu gombolola Nabbaale Nakanyonyi livundu empisa zaayo nvundu pisa mbi nnyo nnyo osula oluwulya akagize nga wenyweza tekyali kusula bwereere osula oyambadde akagoyeko bino obijjamu n'oyambale mukama bw'aba akubiseko obusobe wopuluse noddangaawo ate bakasuka amayinja waggulu y'ennyumba kyono kikola nga wikinamba omuntu najja nabulwa okubeera ewe nabeera bw'ati kakati bwakola bwatyo ekiro weebaka nabeera ku nnyumba oba mupangisa nkyakakadde ako mukakoleko kyonna kye musobola mukayisenga bubi omuntu okutambula nagenda mu kantu kali n'akolerayo emirimu najja n'akoleraawo nogamba bannange nze embeera wano kantegulewo okwo si kubonaabona nasula ku nnyumba wiiki namba olutuka saa 5 ez'ekiro abafa oneebaka abayola amanyi abakasuka waggulu y'ennyumba oyo naye n'abeera mulala n'owulira gayiringise gayiringita tegayiringise galaalidde bukyungwa butengo ebyo byonna nobyetegereza naye yakubanga ku nnyumba era naye alifa talina maka kubanga Katonda atuula mu ggulu tolwana ntalo z'abanna zitalimu akakadde kayise bubi n'osulanga okuba ennyumba amannya agange nze Bugwera Luusi Namwandu w'omugenzi Pawulo Lukabulambuka obulumi bwempitamu essaawa eno kusula njala kusiiba njala lwendidde lwesiridde ndi mu mbeera mbi ndwaza nfiirwa ne bwe nfiirwa siina wempisa mufu mujja kulabawo awo nga bwe kibadde kimbaddeko wiiki eno naye ndabye obuzibu obubaddewo tewali kyakulya tewali kyakunywa ekibanja kino kyagenda mu mwaka 2029 okuva mu mwezi gw'okusatu nga mbonaabona nsula njala nsiiba njala tutambudde tugezezzaako tetumanye gye bagira ekibanja ekyo kyatundibwa oba yakolagana ne banne ne batwala ekibanja ekyo gyesaali abaana nga bw'omanya ebibinja byabwe bakolagana naye abaana b'omugenzi omuwala omukulu owaawano omuwala bamuyita Naalongo Nalubuga abaana be beyakolagana nabo babeera bazzukulu naye beyakolagana nabo ne beekolera ebyabwe ebyo nze nalaba bulabi tulakita zonna ziraba zitipa naziraba ezeetika emiti ezeetika biki ebitooka amayuuni biki zonna ziraba n'omutima ne guyulika era kati n'omutima tegukyalimu era kati nja kusiba nga guli bwe buti ne bwebutegereza tulakita eri emmanga 2 wano 2 nga ziyuza emmere eyiika ab'amasiini baali 6 emmere ebijanjalo bitandise okwengera kasooli
buli mmere yonna bife n'ebiki byonna ne masiini 6 tulakitanya nga ziriwo emmere abatematema abavudde awo wonna mu tawuni abamanyi otematema abajjambi abatematema abayolera ku motoka zisomba miti mibisi endoddo miti mibisi babajjira eyo ku mabbali naabagamba kyenaalekaki nze ndi mu njala ndwala enakati ndi mulwadde ekibanja nga bwomanya ekibanja bwe kibeera ekijjuvu emmwanyi ebitooke buli kyoteekamu kyonna muwogo mayuuni mulimu emiti egy'ensambya misizi mitumbwe buli muti gwonna oba mululuuzo oba kiki kyonna emiti gyalimu nga kyekibirera mu ennonda enku owulidde kati okutuuka okubonaabona nga ngenda nondereza obuti bwa muwogo eyo nondereza ebisoolisoli nondereza obuki taata nali ntyaba muno mu kibanja ekyange nga mwentyaba enku mwensima emmere ekibanja kiva kuli ku kkubo wali ku muzikiti paka eri emmanga ku kaliimu yiiko oba 8 oba 9 awo simanyi nze atalina lukoba nze nali ku kibanja nali ku kibanja nga ntudde ndi Namwandu ndi mu baana siina kyemmanyi twagezaako okugenda ewa RDC ye Mukono ye tumwine ye yalimu ku mwezi ogwo nga tebanamutwala eyo Masaka oba Bulemeezi oba wa tumwine talina kye yatuyamba twalonda omuntu waffe ow'Ennakifuma sirina kimanyi tajjanga kunyambako wano bakansala b'obulyambo babalonda bagiraki waliwo yali azzeeko wano nanyamba n'olunaku n'olumu ne bwensula enjala netuluma n'okuyubuka ne tuyubuka nakati nkyayubuka nalisabye mutuukeko wano era bwe tuti abantu batudduukirira nga bawulidde ekitutuuseeko era omufu kuyita okugenda tuwalampa ebitooka awo n'amayumba ne tutuuka wali wetuziika awali amalaalo twasigazawo kano akantu era nga omukalaba kino ekikomera nga bwe kiri bwe kiti eno ennyumba kali akentu k'emmanju kali eri bwere era mujja kulabawo kali akakyamirwamu nnyumba eno nafumbiro bye biri wano nsaba aba gavumenti munnyambe siina we nnimira ne bwe mbeera bwe nti enkuba neetonya kati eri kumpi kutonya siina we nnimira siina kyendya munnunule mumpe ku kyokulya mumpe ekinnyamba munnunule kufuna we nnimira byenkozesa ebya bulijjo munnyambe balabe obwenkanya ekibanja kino okuva lwennajja okuva ewaffe ekyampisi mu 1968 nembeera wano sirabangayo mbojjanyi yonna ab'okulusozi ab'ekkanisa abaaki baabafuzi ababaddewo bwe bazimbidde abakadde wano bwe bagize eki bwe balambudde ne bagamba balambula amataka Ssekiboobo yeyeebaka era mu COVID era yalambula wano wonna abakuumaddembe saalabako kye baŋŋamba owulire bakola byabwe nze ndi wano ndi mutaka ntudde ndi ku kaffe n'endya saalabako kye baŋŋamba naye ebyo ebyawanuka eyo mbubakukunavu mbubiki saamanya gye baava nange nabirabira awo mbu mukukunavu Juma mukukunavu abeereyo wa Museveni naye mbadde nsaba maama Nabbanja abakulu mwenna munnyambe siina kyakulya siina kyakunywa ndowooza n'oyo omwana enjala ye yamutta tulwala enkya negula endwadde zitawona ziva ku njala embeera embi tetulina kyakulya tetulina kasente kakulwanyisa tetulina kasabbuuni tetulina kuugi tulya kimu bumere buluma jona luli bwolidde ate bwoddako kale bwe tuli awo bwe tuti bya kumululuuza byembeerako sirina ddagala sirina bujjanja tebanankuba kifaananyi nakumululuuza nze mukufumbirwa wano omugenzi Paulo Kabulambuka yali mufumba naye ng'alina mukyala we omukulu omukyala oyo nga n'alwala n'amugamba nti nkukkiriza oba ofuna gw'ofuna omukyala yenna muleete afumbe nze sikyasobola namulwadde babeera bamuwoba mu malwaliro nga yasanyalala n'okulwala omutima nga gutudde mu mazzi we nayingira mu 1900
nkaaga munaana mwezi gwali gwa munaana kale nasanga bo baliwa ennyumba yali awo ng'obutooka obwo bwe buli ya bbaati ya ttaka eno ezimbiddwa mu 2002 yali awo baasenganga edda mu myaka egy'emabega baasenganga abantu baasenganga busenzi ne batwala makanzu ewamamayumba 10 ebyo ebyeyo basenganga busenzi kuba naye nze wano wentandikidde nga nsigaddewo obwomu sirabyemu buzibu bwonna nawe ng'obadde oyingiddewo onna tulamusiganya netugira nga tunyumya byaffe nga owulidde tewabaddewo mbojjanyi yonna naye embojjanyi eyingiriddewo mu mwaka 2029 omugenzi Livingstone Mpalanyinkooyo oyo ye yalambula emitala wali owulira ng'agenda okuzimbira abakadde be wawulira ab'ennakanyonyi kati n'alambula oludda luno n'abaali awo bwe bati bwe yalambulawo yatuukawo mu bujja n'alambula yagamba yatuwa buwina sukali naga nti mwerimire ekiseera bwe kiriba kituuse tulijja ne tulambula ne tubagira ki ne tubasengula tewaliwo kikyonna naye akabaate kazze mu bino byesimanye gye byawanantuka bwe nalabira tulakita abasazi b'emiti abasazi baaki abobonajjola abaaki bwe nabalabira abakutte ejjambiya 2 batema ebiti by'emmwanyi 2 maama wano sirina mundu enkuuma sirina ki naye nalaba omulundi ogwo nalaba ekigambo kyesirabanga kati olwo abatemanga bakugamba nti batemanga baani olukusa balujjawa bikira mali poliisi weeziri zonna ziyimiridde ziti ziri ku ludda luli owulira nze ndi bwe nti oludda luno luli bwe luti ffenna tuli bwe tuti owulidde abasima emmere abasigula ebitooke abeetikka biki abeetikka biki kakati ng'olwo mbuuzaani taata nga mbuuzaani oli bwoti ebijjanjalo biyiika kasooli ayiika tulakita ekola nga bw'erina okukola kakati olwo oba obuuzaani oyo gw'obuuza gw'oli naye wano ninawo poliisi ninawo magye ninawo biki nalaba mundu wali wammanga kuzitulakita tulakita zizasenga naye ng'ono Juma Kayondo yazireese mbu mukukunavu nali sinanamulaba bagamba nti oli mukukunavu temwogera nako kwogera mukukunavu weri wa Museveni Juma Kayondo afuna atya obuyinza ku ttaka lyo Juma Kayondo yamanyi bwe yajja ng'era bwe muwulira abakulu buli awalala wonna abakaaba amaziga abasula enjala abafa enjala bw'atyo bwe yajja sibimanyi nnyo saali naye siri mu kitongole kye Kitano gwe tukatano batundayo walo kutundayo no toyine bange egudde woli lakati out of bounds anti kati mumumanyi kyejo bwejo nze singa nti nali wano mbikonawo emisiri kaburambuga ono mama wange Sala Mukakinani yafiira wano ntumuziikira wano era bulambwe bwonna yawangalira wano ntumuziika mu 1989 ono ye daddy tata wange Paulo Mukaburambuga yazalwa ku 14 nafa mu 2009 alina emyaka 96 bamuziika wano mu 2009 bano baganda bange kati ekyo kyolabaawo kyamuzukulu naye twamuziika awo basanga obuzibu nga banaye abaagulawo bakayana nti awo waabwe tetulina kuziikawo bafiiddwa recent olwokutamu wiki 2 emabega
twamuzise wano twali bakumusembezaako eri oli yagula wali ng'akaayana nti wawe tetumusembezaayo. Ekijja kitambula kiddawa singa wabawo family member omulala. Era tusaba gavumenti etuyambe gobeera abadde okutuyingira ku kibanja kyaffe etuyambe eyingire mu nsonga zino babwe bannakigwanyizi abeelemera ku ttaka ly'abantu ne balyesenzaako bokka bokka nga temaze kwetegereza mateeka kubanga buli ali kuno tetujagamba nti kize bona file purchaser kubanga oba ogenda okugula ekifo olina okukola due diligence n'onoonyereza kiki ekiriwo naye toyinza kukola due diligence n'otulaba bijja bino wandibadde beebuuza bino ebijja byani byajjako bitya bimazeko myaka emeka ne balyoka bagula naye kitegeeza bonna bakozesa bujoozi nga bamanyi nti olwokuba omukukunavu mu gavumenti yabaguzizza kabagule ate ani anabagambako oli mukukunavu mu gavumenti yabaguzizza. Omwami Ojuma Kayondo mukukunavu nyabadde avuga emmotoka yugi 2121C era nga gyatuulako n'alyoka afungama mu bitundu byonna bw'abeera nayo nga tewali amugambako. Ojuma Kayondo okugula wano era yakwatagana n'abaana abo ne bagenda ku ggombola ne bakola ebintu byabwe naye nga tebalina buwandiike bwonna era babatuma ebiwandiiko mu kkooti ne bagamba ebiwandiiko byabula tebalina kiwandiiko n'ekimu balina ekiwandiiko kimu ekyeggombola kyeyakola ng'ebakwasa nti be banannyini naye ate ekyeggombola kyebakwasa nti be banannyini kkooti yakisazaamu ekitegeeza whatever came there after is a nullity. Oyo ye mugenzi balo. Omugenzi Paulo Lukabulambuga. Kumulenda kyenda mu mwenda. January ngalu. Paulo Lukabulambuga. Tegeera. Observation ey'ekifo then twambuke wali tufune documents. Mukozesa ku mpaka anti bagezaako jijira bagikambule bagimenye mukadde tujja kuzimbire konze eyo toyitemenyebwa oba oguze gula sifuddeeyo naye akantu kange nkaaga era nkyatambulira paka obwekanyalo bulituuka kakyakola kantu bakakozesa emitayimbwa migumu nnyo kalamu bakuba basikasika bakola biki omuntu nalemerera okutambulira ajja atambulire munaba abazimba ekikomero ekyo najja n'atuula wali wonna nosanga waafudde ngamba nze embeera wano noleta enkumi notola nze nenkola obwakyulo genda okuwulira ng'ekintu kintuuse kwanza mukama g'omuntu kyaziiza temulina we mutuula temulina we mweyabiza temulina kiki omusajja atufuukidde olukokobe omusajja talina mu buntu talina nakulowooza kw'abantu eno ensi alowooza ali gikungula kyenkana ki ensi ali mufundirira
nabulako n'amazzi gangi eddwaliro leriwa Nderi waggulu tugende bwe. nesimba wano olusuku lwayo tandise okussa luti nalyamu ettooke eri ebitooke bya nali singa wobimanyi naye ne babisenda ebitooke 107 wano byakatandika okussa nalyamu ettooke eri ne babisenda byonna sente ne zifa nalina ente yange nali nagisibye ku ttale baafuuyira eddagala nali nagireeta maama anywemu amata kubanga nze eri sobola okugula ki ekikopo ky'amata yatadde maama baagiwa ddagala bagijjayo kutuuka wano ng'efa sana lukwago mmere ekigongo ndi mwana mu lujja muno mwana omuwala naye nnumwa nnyo ennaku ennuma okubeera nga oli gy'oli naye nga tolina wammwe twazaalibwa wano nga tukulidde mu amaka ageegombesa amaka ag'ekitiibwa naye abazzukulu abayitibwa abazzukulu ne bajja wano tubatunze ekibanja ekitabakwatako ekitali kyabwe baalinga bajja wano ne tubandiza ne tulabirira oyo baaba gwe bagamba nti no abaana be baatunda ekibanja nabeera naye emyaka 4 nga nze mulabirira mumuwa ekyokulya mumuwa ekyokunywa mujjanjaba ng'abaana bo gye bali e Kampala nga tebafaayo ku maama waabwe naye ku lasiti ne bajja ne batunda ekibanja ne tubeera nga ojja wano nga tolina kyakulya ne bw'oba ogenda emmanju nga tolina ogenda mu manju ettoyi gye baasima nga ndi mu P4 nagenda kuva ku ssomero nga toyi bagisimye mu 86 naye kati essaawa zino abaagula bagamba toyi nayo twagigula temulina buyinza kgenda mu toyi ekyo kinnuma ekirala ekisinga okunnuma okuba nti no ngenda okufa nga sina bagenda kunziika kinnuma ne kinnumira ddala nnyo era mpulira bubi omuntu okubeerawo ng'oli muntu bukulu naye nga tolina wammwe nsaba gavumenti eyingira mu nsonga zaffe zino etuwa obwenkanya Juma Kayondo ne gavumenti n'abantu be bonna be yasenza kuno bonna bave ku kibanja kyaffe nze bwensaba n'okwegayirira okuyita mu gavumenti eno etukolera ekisa nze ne bwenzija ne wentunula bwenti omutima gunceekeera guti pressure mpulira ekola ki erinnya mpulira bubi naye kati bo babeerawo waka bawulira bati era maama wange mugumu nyeera mwebaza agumye mukadde anyigiriziddwa mu mbeera bweti takyalina weekyusiza talina kyakulya talina kyakunywa talina mbeera yonna ali bubi talina wafulumira tewali tooyi tewali yadde wano wakadoodo yadde akaki newa neiba oli neiba ali eri emirandamiro amugamba toyingira mu tooyi yasibibwa mu myaka gya 8 oŋŋambo tanti si yange era nze singa nali mbeera wano nze singa ndoza nagenda ddamu oba kunsiba naalirwanyi babakuba amayinja ekiro ebintu bikuba era bwe bafuluma waliwo wano abaana abalenzi olweggulo baali bagenze mu tawuni baali bakomawo ne basanga oyo Omugagga Kayondo yabakubye ebyasi waswa ne mugerwa era n'ebisosonkole baabijjawo ne babitwala ku poliisi ne babiragayo naye ebyo n'omusango tebakola ki tebaguliza Kayondo mujasi aline mundu mbw aline mundu atambula nayo kale nze Mayanja Kizito John ndi member of the Anglican Orthodox Church nze nazaalibwa ku kyalo kino era tata wa fono Paulo Lukabulamboga mukwano gwa tata wange nakulira ku kyalo kuno twabeeranga kunonga eno nsiko twazanya ne Kaliisondo bakadde baffe baali ba mukwano era twasoma ffenna era buli mbeera ebeera mu maka muno enkwatako kubanga wano mwana awaka nategeezebwako nga Kaliisa bwagambye nti waliwo nga bamuyise mu ggombolola mu area land committee nti waliwo abaagala okutwala ekibanja kino sinabirabanga ebyokusaaga era namuwa amagezi nti teyandigenze mu kakiiko ako naye oluvannyuma bwe bamala okusala omusango neewuunya nnyo nga bazze nga baguleedinze ng'omusajja oyo gwe bayita Juma Kayondo asobodde okusenda amaka gono twakola kyonna kitusobola ne twekubira omulanga ku poliisi ne tugendako ne mu kooti ne mukwano gwange oyo nakozesa obutono bye mmanyi nengezaako okutwala maama ono buli wantu wempulira nti asobola okuyambibwa
namutwala mu fida newunya nnyo nalowooza nze ntuta abantu bangi nnyo mu fida era bavuddeyo nga bayambiddwa naye nze neewuunya bwe tuba twakatwalayo maama mu fida olabanga ebintu ebitambula obulungi naye ogenda okukomawo ng'ebyo byonna bisanyaladde. Egamba waliwo okunyigirizibwa okutategeerekeka. Bw'ogenda ku poliisi kyeteekwa kukola ne bwabeerawo court order teteekebwa mu nkola. Kwegamba nze nkyewuunya nnyo omusango mu kooti ogwanditambudde tegutambula. Ogenda okuwulira nga fayiro ebuze kwegamba nekitegeera kiki ekiri emabega wano. Omukadde ono ali mu nnaku gy'otalabanga. Fwe twakulira wano wonna waali nsiko, wano wonna kyali kiraalo kya nte, wano wonna waaliwo emmwanyi, emiti, buli kintu kyonna ekibeera mu maka kyali wano. Naye kikwewuunyisa kakati bantu bazimba ne batuuka n'okuzibikira latrine omuntu mwakola ki mwakyamira. Ekigenda mu maaso sikitegeera. Walinga watali mateeka gafuga gwanga. Bwotunulira Kayondo omutunuliranga si muntu munene nnyo. Naye ogenda ne weebuuza Kayondo ali mu Uganda, kugamba wano omukazi ono ali mu Uganda, sikitegeera. Bwogenda mu ofiisi ya RDC bonna balinga abasinza Juma Kayondo. Kugamba waliwo ekisitegeera ekigenda mu maaso. Sitegeera gye bajja buyinza kugenda. Kubanga mu butuufu bakyamu 100 ku 100. Abatunda ekifo kino tebalina buyinza, tebateekwa kutunda ekifo kino. Kati abantu abazimba sitegeera gye basobola kujja na buyinza buzimba. Kubanga ebintu bye bakola byonna babikola mu bukyamu. Sitegeera gye bajja buyinza. Kubanga kye bakola byonna bya kibbi. Babbi bafere. Ate abatagambibwako. Abazungu gye bayita impunity. Egamba bw'oba oyagala okulaba impunity etambula ogisanga wano wali definition of impunity. Kubanga buli muntu yenna atagambibwa. Poliisi tesobola kubaako kyekola, RDC tesobola kubaako kyakola, kooti tesobola kubaako kyokola. Kwegamba ne weebuuza ani ali emabega w'ebintu bino. Omukadde tumuyambye okukola kyonna ekiteekwa okukola ki okukolebwa. Abantu benina okuwa amagezi nkuba bukubi mulanga, si wa magezi nkuba mulanga eri government. Kubanga enyo gye bayita impunity etambula emisana. Bano abantu tebali waggulu w'amateeka. Akakiiko akateekawo gye bayita Land Committee teyalina buyinza bukola kino. Ebintu byasazibwamu kooti z'amateeka. Omusango gutwaliddwa mu kooti gugaanye okuwulirwa. Ebintu bigenda mu maaso. Kugamba bwogezayo amagezi gawa mukadde nkubira mulanga government nti eno Uganda ekitambulira ku mateeka esobola otya okukkiriza impunity bweti ogenda mu maaso. DPP's recommendation yagamba nti omwami ono Juma Kayondo talina kukola development yonna ku kifo. Naye this live example kyagenda mu maaso n'okukola development ze untampered. Talina mukola ku mukono kyagala kyakola. Kubanga buli ali kuno tetujagamba nti kize bona file purchaser. Kubanga oba ogenda ogula ekifo olina okukola due diligence n'onoonyereza kiki ekiriwo, naye toyinza kukola due diligence n'otolaba bijja bino. Wandibadde beebuuza bino ebijja byani byajjako bitya bimazeko myaka emeka ne balyoka bagula. Naye kitegeeza bonna bakozesa bujoozi nga bamanyi nti olw'okuba omukukunavu mu gavumenti yabaguzizza kabagule. Ate ani anabagambako oli mukukunavu mu gavumenti yabaguzizza. Omwami Juma Kayondo mukukunavu nyabadde avuga emmotoka UG 2121C era nga gyatuulako n'alyoka afungama mu bitundu byonna bw'abeera nayo nga tewali amugambako. Amanya gange Zabudu Makumbi, Vice Chairman w'ekyalo kino Nakanyonyi. Ekibanja ekyo nze byempulira era sitole n'abazeeyi abali kuno
mpulira baga nti ekibanja kyali kya Nkwaya. Nkwaya yazaala abaana babiri. Abaana abo ababiri baali bawala. Kakati Nkwaya bwazaala abaana abo ababiri, kati omuwala wa omu yafa. Kati omuwala omu bwafa, Namwandu Nkwaya ne basigaza omwana omu. Kati basigaza omwana omu oyo. Kati omuwala oyo yafumbirwa n'agenda n'abeera mu bufumbo bwe. Kati Nkwaya naye n'afa. Nkwaya bwafa, Namwandu n'asigala n'omwana w'omuwala bamuyita Nalubuga. Bwe mpulira sitoole abakadde abadde kuno, era mwami Katumba ali ku kisaawe kimujja kutuukayo. Kakati Nkwaya afudde, asigazza omwana omu, oli omuwala afudde. Kati omuwala oyo asigala ne nnyina. Kati omwana oyo bw'asigala ne nnyina, omwami gwe bayita Kalimamboga yajja n'akwana muka Nkwaya. Kati bw'akwana muka Nkwaya n'amugamba oyagala kiti ku mulimu, n'amuwa omulimu, n'amugamba ojja kunnyambako onundire ku nte, onundire onnimire nako. Kati bw'amulundira ku nte n'amulimirako, n'amugamba ojja kusula mu ffumbiro omwo. Ye sitole gye mpulira. Kati bw'asula mu ffumbiro yasula mu kaseera. Kati Kalimamboga ng'azenga mulaalo n'asaba Namwandu, nyingireko mu nju, nti yingira. Bw'ayingira mu nju n'amuzaalamu abaana 4. Omwana asooka ya Apolo, ku Apolo ne kudda John, ku John ne kudda Nakafuiro, ku Nakafuiro ne kudda Kaliisa. Kati wamala okumuzaalamu abaana abo, kati mpulira sitoole nti Kalimamboga asaba Namwandu, toyinza okunzikiriza mpaseyo omukazi omulala mu maka ago guno, n'amukkiriza. Kati bw'amukkiriza, Namwandu oyo yamuzaalamu abaana 6, bonna 10. Kati oli omuwala akuze, bw'akula afumbiddwa, ayagala dde mu kibanja kya kitaawe. Bano bamugamba nti ekibanja kyali kya kitaffe. Kati bwe yaleeta ensonga ze wano, bwe nalaba nga sijja kuzisobola n'erosi yaffe wano, ne tusindika kugombola. Bagenda kugombola ne bayita abaana nti mwe mujje, bano abaana ab'omukyalo omuto n'abaana aba Namwandu be yazaalamu oyo Kalimamboga. Ne bava kugombola ekooti y'ebyettaka ng'ekusaze nti ekibanja kyani, kya mwana muwala. Kakati omwana ono omuwala ajulira, Kaliisa bajulira, baga nti tetukkiriza nsala ya kooti, tugende mu kooti. Ne basindika mu kooti. Bwe batuuka mu kooti, kooti ebabuuza nti kooti y'eggombola yasala etya, nti ekibanja baakiwa muwala. Kakati bambi omuwala olw'okuba nti teyalina buyambi, n'afuna omugagga oyo Juma, n'amugamba njagala ongobera ebintu bino ku by'ekibanja kyawe. Kakati Juma n'abimukwasa. Kati Juma bw'abimukwasa, be bamanya engeri gye baategeeraganamu. Awo enako mu kumanya ebikwata ku kibanja ekyo, nti Juma omuwala ono nannyini kibanja yabikwasa ani? Juma abimugobera omugagga, tingobera omuwala nannyini kibanja. Kati obutakkaanya abo bajjuma yamusasula oba teyamusasula, abo byabwe nabo balina obutakkaanya bwabwe. Kubanga ye Juma yagamba sente ezisinga obungi zagenda mu kugoba bintu bye, nga mbigoba ekibanja kyo kikuddire. Kooti yakimuwa nti kiki ekibanja kikyo, naye omuwala naye omugagga gwe yakikwasa ebyo saamanya kyaddirira oba omugagga yakola atya oba atya simanyi. Naye nga ye sitoole nange gye mpulira nti ekibanja kyali kya Nkwaya. Aliisa yajja Buzinga alunda ente, taata manya gundi ani Kalimamboga.
yajjanga mulaalo nayagala Namwandu. Ensonga zaabwe ne babanga feno erosi twagira ki twabita neziba nga ziri waggulu era owulira buwulizi nti kino naye nga ffe twazita owulira buwulizi nti bagenze mu kkooti kwerosi tebajja kati nokyo mpulidde kijja nti era bafiirwa ndinaku ezo omuntu era tebajjako wano kutuwa lipooti nti tufiiriddwa naye ng'ekibanja kkooti gombola y'egunnabbale ey'ebyettaka yasala nti ekibanja kya Nalubuga omuwala omukulu ne kkooti neega nti ekibanja kyani kya Nalubuga naye nga byonna abigoba ye Kaliisi yaki byonna abigoba ebintu byonna abigoba ye Juma eyali abigoba kubanga omuwala yamukwasa ekibanja nti ekibanja tukikwasizza. Nze Kalisa Moses mu maka gano ndi musika w'omugenzi Paulo Kaburambuga yasengana mu 1927 bwamala okusengawo n'abeera ne banne be yabeera nabo naye ekyomukisa omubi mu 2029 n'atufaako. Nze nazaalibwa mu 1963 nazaalibwa wano bano ge maka gaffe. Akati tata wamala okufa mu 2019 olaba n'abasisita wange ne bagere bangamba anko tuli ubi katugoba nga bwe kiri nti gozaalibwa ne maama waffe oli kojja waffe twaba okusaye ku kibanja kino naffe tweyambe ne mbagamba sina kibanja kinza basalirako. Nze nga Kalisa ekibanja si kyange, ekibanja kya family yogezi Paulo Kaburambuga alinamu Namwandu mama wange. Mama we bamuwasa mu 1968 nga nne emyaka 5 yankuza alina ne bato bange abala bangi be yazaala. Namwandu nga bali mu kibanja n'abaana nga mwebali nga nange mwene nga abalabirira sinza basalirako. Naye tuli mu goba letters of administration tunamala okuzifuna tujja kutematema tugabane manyira mama mwe kali bafunyeeko mutesa naye n'abayambira awo bangamba anko Saaga bwe tumanyi nti wazaalibwa ne mama waffe ojja kuyingira mu ddiiro eno tukutuli naye buga nti ojja kudiiringa nabita bya kusaaga nebuza ku mukulu Mayanja John bwe twazirunda ate nga family pastor waffe nebuza ku baloya abalala ne bangamba ekyo tekisoboka mu Uganda yali tekisoboka nga muli bona fide occupancy muli lawful occupancy baba twala batya tejja kusoboka nange ne mumirawo ninagera okulaba abaana bali abasisita wange batandika okutambula ne babroka muno batambula emisana batambula ekiro in particular Kayondo Juma nga abeera nnyo nabo mu ttabunyaawo samanya nti kibaliko. Shortly after 2019 nga gutandika mwezi gwokusatu ngenda kuza omwezi 13 nafuna ebbaluwa okuva ku Gombola ng'emita ntwabba ekibanja kya Mwanyoko. Omwanyinazi gwe bagambe mama w'abaana bali bamuyita Nalubuga Erivania the first born is the last born mama waffe y'omu naye bagamba batata banjawulo. Bwe nabagamba ekyo ne bagamba nti ataata w'ekibanja kigambwa tiyabba kibbe mu 1947 naye twagala otubulya kifuna atya. Mbagamba zinalwa mu 1963 ebyona mu 7 sinza bijulira naye nga tata kiyaŋŋamba ekibanja kike ate tutulya nkombojja nnyo yonna nti wawali wakikayanira. Kyenva mbagamba mulete abagamba nti kyamwennyinaze ne bagana omuleeta okutuusa ne bateeka ku pressure ne bamuleeta. Sisito lwatuuka mu kakiiko omwo ne bamubuuza ono Kalisa omumanyi oyo mumanyi oyo mwannyinaze ate taata wange yasikira taata waffe sirika ab'Egombola ne bamusiisa teddamu kwogera naba ne bamutabukira olwo mu lukiiko lw'Egombola nga bulujjudde mba buloka bangi nnyo n'abantu besimanyi suspicious cases ate nga abantu abatambula n'abaana bali balambula ettawuni balambula ekibanja emisana n'ekiro naye ekibanja ekyo endagaano eziriwo bakitunanga 4 ogwokusatu endagaano nagifunako n'engirabako era nja gibalaga nga 4 ogwokusatu batunda ekibanja waitoyo Sande 2 ate ne bampita mu kibanja ne bampita ku Gombola nti twabba ekibanja tebatunda edda Sande 2 as if that was not enough
nga 26 ogw'omusanvu ekkooti ekimpaatiire ey'akakiiko k'ebyettaka kugomboola n'esala omusango ekibanja kya sisita wange Nalubuga n'abaana be nti abadde mbukikozesa era kkooti eyo nekwatagana n'abasajja ba Kabaka ne bendoosinga ekiwandiiko ekyo tinabo bakakasiza kyekyo awo bwe basinziira ku kiwandiiko ekyo ne bagamba mbu batunze naye nga tebali batunda dda era omubbi Juma Kayondo okwe yasinziira n'agamba nti afunwe kwa nannyini bali bannannyini gomule ekibawadde naye ky'omukisa omulungi Katonda nga bw'atalya nguzi ruling y'eggomboola Chief Magistrate Court yagisazaamu tekyali effective ate nga kwebesigamye kwasinzira okugula waliwo ogwa criminal trespass and malicious damage bwe twawabire Naggalama polisi Naggalama mubbi yagiwasa bw'atuuka wali bafukamira fukamizira bamutya bamusinza instead ate bakwataze ne banzigalira mukulu bamwine nabalagira banzijeyo omwami bwe yagendayo kolujo kandi yatuka ku polisi yalagenda bakuba mumpi ne batya ne bagafu batugambe tukumute ani abata ani amuta this orders from above at nafe tuzirina natuko obusimusimu awo nenvaayo kati kuno ku ground nali nazimba eddwaliro ono omwami yatunyaga bwe yazimba n'alireka ebweru kikomera kye bwati ngali wali ku mugguukiro mujja kulabawo kati nangamba tujja omusango mu kkooti emubuuza lwaki tolinda court process negenda mu maaso naganzi fe abagagga tebatusinga tumala biseera byo abagagga tebatusinga court process nza girinda nja kukola byangu mali yesu nja ku kkooti oba sijja kulima ngenda kukamenya eddwaliro linazimba waggulu wali era mu wiiki eyo nayiwa broker 99 nasima omusingi kati amaze okukenkulozinga ekikomera bwati agamba nti bwe katuuka waggulu bamala okusima ekikomera ng'akamenya kubanga takaagala structure system programs nenekubira omulanga ku High Court mukono nsaba interim injunction bagamba letter certificate of agency nenjiteekayo ne file kati terabika bajinoonya no terabika bina terabika bya maziga meerere kyensaba omusango affe guwirizibwe mu bwenkanya kiragiro kya kkooti kitekewo mu nkola era nsaba kkooti eraba amazima nga bwe gali kubanga ffe tetuli babbi tuli mulamwa twazaalibwa wano nakatwe tuli obuyumba basenda wonna wonna ne batunda naye bwasigala buli circumscribed mu proportions nga futi 5 ku 6 kana akayumba tulina nawo olima wali akalwayo kange wokala tewali brother wange nyumba wali bonna tebalina balima toyi bazizibikira emiryango abantu bange basima na bukumbi okweyamba ate ekiro tebafuma bweru but they fear for their lives tusaba kkooti ewulire mu nsonga zafezuliwe n'ekira gavumenti eyamba abantu abatalina busobozi bangi nnyo bavundira mu byalo nga tebasobola kugenda mu kkooti tebamanyiyo batyayo naye naffe abatuukayo ate tukuteekayo ne bitusobera ng'amaanyi gatugwamu kubanga tutuulizibwa ekkooti ziko bannannyinizo n'ensi eriko bannannyiniyo oyakatabut famire yonna wano tuli abantu 16 abali wano okumpi tebalina kyakulya household waliwo en matrimonial home eya mama Namwandu wano waali waliwo n'abazzukulu nga 6 n'abaana abakulu nga 3 waliwo ya muto wange Waswa Joshua musomesa eri awo wangulu alina omukyala n'abaana 6 waliwo ya Mugerwa Robert ali wali waggulu alina omukyala n'abaana 3 beba bakyaliwo ettaka lituliko ligwa mu mirundi 2 paati emu eri mu side ya mission yesinga obunene naye nga nabo tetuna bukakafu baddala mission enanyiniryo kubanga ebiwandiiko byabo bitankanibwa paati endala eri mu side ya Kabaka eyo yentonotono yensonga lwaki ebiwandiiko ebimenina paati eri mu side ya Kabaka erimu Erosi Kalaji paati eri mu mission erimu Erosi Nakanyonyi so lwaki biseeremu ebiwandiiko nga mbijja eri mu Kalaji tebera nga mbijja Nakanyonyi biseera ebimu